Tukulisaayo alien skin ebulaya gye yabadde era kye yakoze tukikubira engalo tukyappreciatinga kubanga ag'amazima ddala abantu b'ebweru alien mwamulaze omukwano n'abantu ne banyumirwa abantu banyumiddwa ewa alien skin abantu banyumiddwa bambi naye gye buvuddeko nabagamba nti Abanayuganda basobola okwagala omuntu era ne bamukyawa naye alien bamulaze omukwano daagala sirwanga sebo nkutumiddeko nnyo papo pate yali ye Dubai nagikuba kubanga abantu yafuna batono nzijukira wano daagala siwe mwategeka ebintu byammwe Dubai ne bibasala naye ku luno concert ya alien skin was one of the successful stories okubeera ng'oli muyimbi wa myezi 6 kubanga alien yalina ennyimba ezisukka 32 naye tumanyiiko 4 zokka fe alien gwe tumanyi yatandika kuyimba mu covid so ennyimba za alien okutandikira ddala mu covid ennyimba nga City Danger tonzijukiza lockdown n'endala ze zaakutte abantu b'e Bulaaya omubabiro era byagenze okuggwa nga alien skin yakubye concert makeke abantu b'e UK bamuwagidde n'omutima gumu holo nejjula ne tickets ne ziba nga zaatundiddwa okumanya alien skin alina omukisa ba promoter nga ABITEX abaali baagwa kubanga ABITEX buli muyimbi gwabadde akwatako Chance Nalubega Serena Bata abadde amaliriza nga abaliddeko ebya Julayina ate ne bamaliriza nga bagudde naye omuntu w'omukisa azuukusa abaali baagwa so alien akomezaawo ABITEX mu kibalo ABITEX abadde yagwamu ng'ekisaawe ebbala mu balunwa n'ebbajjo bakyefuze naye olw'okuba nti omwana alien ono yazaalibwa n'omukisa leero promota ABITEX y'omu kati ku bapromota abakomyewo mu kibalo ng'abasinze okutegeka kati concert ezisinze okubeera successful n'okukola ssente kituufu alien kyo yakikubye n'akinyikiza n'akyozaamu kubanga ekyabadde e UK abalema abakadde abato bagenze ne bazina amazina katono bafe ekyokubiri twebaze nnyo ne Lutalo David Lutalo naye yayongeddeko okwo kwegamba alien skin n'abanga yegasse ku bayimbi e Uganda abasobola okugenda mu ggwanga lya Bungereza n'akuba concert nebeera successful so right now alien tetulina kibi kye tusobola mwogerako ne bw'oba oyagala nnyo mpozi ng'oli wa mutima mubi nga tosiima omwana avudde mu ghetto abadde obubi kati ali mu kukola history kino nzize nga nkibagamba Abannayuganda nti mu nsi munoonye omukisa omukisa gwe gufuga ensi omukisa gwe gufuga buli kimu so alien yazaalibwa naki n'omukisa bannewe mbanga njogera ku mukisa abantu abamu muyinza okulowooza nti this is just something which is normal this is not normal alien ebintu byakola biri abnormal kubanga abantu b'e Bulaaya be basinga okweronda era ebivulu bingi bigenze e Bulaaya ne bisala naye ekya alien bwe kityo kyabadde successful ne David Lutalo nga bakikuba e UK so twebaza nnyo abo bonna abazze tiimu yonna daagala sirwanga okuba nti mwasobodde okukola statement ne mulaga Uganda nti ddala wakyaliyo abayimbi abalina amaanyi bwe gati agaleeta abantu nga si Bob Wine